abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Oluvannyuma lw'okulwana entalo mu kkooti ne kampuni ya Heritage Oil and Gas Natural Uganda, gavumenti ya Uganda yasobola okuwangula emisango ewamu n'okutaasa obuwumbi $7 abakugu abateese Uganda ku buwanguzi buno okuva mu kitongole ky'ebyemisolo ekya Uganda Revenue Authority nga kw'otadde abakugu okuva mu minisitule y'ebyamateeka ebyensimbi n'ey'amafuta baagaba n'obuwumbi 6 bwa siringi ng'akasiimo okuva ewa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Newankubadde abakugu bagamba kino ekikolwa ekitongole ky'amateeka ne kalondoozi wa gavumenti baakisemba. Kalondoozi wa gavumenti Mwami John Muwanga eky'okuyisa zino ensimbi yakyesamba. Bannansi bangi bawakanya ebyokugabira abakungu bano akasiimo so nga ababaka ba paalamenti bo baali baagala abaafuna ku nsimbi zino okuzizzaayo mbagirawo. Akakiiko ka paalamenti kalagira kalondoozi wa gavumenti okunoonyereza ku nsimbi gavumenti ze yakayingiza okuva mu mwaka gwa 2011 paka kati kubanga abakugu bano baafuna akasiimo olw'okuteeka obukadde $7 mu ggwanika ly'eggwanga. Wabula ng'ensawo y'ebyamafuta mu banka enkulu eya Uganda erina obukadde $7.2 bwokka obwa $. Mwami Ernest Lubondo nga ye director w'ebyamafuta yawa akakiiko kano amawulire bwe yakakasa nti obuwumbi 27 bwa siringi bwe bwaweebwayo mu Bank of Uganda okuva mu kino ekitongole. Naye ng'obuwumbi 10 bwokka bwe bwatuuka ng'obuwumbi 17 tebumanyiddwako mayitire. Omukubiriza w'akakiiko kano ow'ekitiibwa Abdul Katuntu yalagira okunoonyereza okwenkalakkalira oluvannyuma lwa lipoota okuva mu Bank of Uganda n'ekitongole ky'ebyamafuta okukontana. Abasawo mu Kenya balekeddeawo okwekalakaasa. Omusasi waffe Paul Raps kagatutuuseeko. Nga 5 Desemba omwaka oguyise, enkumi n'enkumi z'abasawo mu nsi ya Kenya balekulira emirimu gyabwe ng'ekya gavumenti ya Kenya obutatuukiriza ndagaano gye yakola nabo mu mwaka gwa 2013 kwe kwava entabwe. Enjuyi zombi zaali zakkanya okubissaamu ebiri mu misaala abasawo gye bayingiza n'okuddaabiriza ebizimbe mwe bakolera ebiri mu mbeera ey'ennyamiza. Wabulayo gavumenti ya Kenya yasalawo okutabukira abasawo bano n'etiisatiisa n'okubagoba singa tebadda ku mirimu gyabwe embagirawo era n'esuubiza n'okukangavvula abasawo bonna baneetaba mu kana ak'eddiimo oluvannyuma ne bajjako ebitundu 5 ku 100 ebya ssente ze yali asuubizza okubongerako. Wabula sabbiiti ewedde abasawo bayimiriza ak'eddiimo kano ak'ennaku 10 oluvannyuma lw'okukola endagaano ne gavumenti mu kaweefube w'okutereeza embeera y'abasawo abakolera ku bukubi. Abasawo abadde bakola olunaku lwonna paka mu matumbi budde kati buli sabbiiti bakola ssaawa 4 mu mugatte era nga n'essaawa ze bongerako nga bakola za kusasulibwa gavumenti. Ng'oggyeko omusaala abasawo ba Kenya era bagenda kwongerwako $7 buli mwezi. Okuggwa kw'ak'eddiimo k'abasawo ak'ennaku 10 kwayanirizibwa n'emikono 2 kubanga bannakenya bangi balusuddemu akabo olw'obutafuna bujjanjabi ng'ate abasinga tebalina ssente zibasobozesa kugenda ku malwaliro ag'obwannannyini. Ensi ya Kenya erina abasawo 2 ku buli mutwalo gw'abannansi ku ssaawa ya leero ekikitadde ku bunkeeke ne kikiwaliriza okussaayo omwoyo ku mbeera y'abasawo. Nsigadde nze Paul Raps nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo Paul Raps nago gatutuusaako. Kirabika nga y'enkomerero y'emirembe gya Haya 2 omusasi waffe MC Yala kagatutuuseeko. Ekitongole ekikulira omupiira ku Ssemazinga Africa ekya CAF kyalonze omukulembeze omuggya oluvannyuma lw'emyaka 29 nga tewali kyukakyuka. Mwami Ahmad okuva mu nsi ya Madagascar yameze mu Cameroon Issa Hayatou n'enkoona n'enywa oluvannyuma lwa kabbinkano k'okulonda akabadde ak'ekyama. Kano ke kaluula kasookedde ddala okulega mukulu Hayatou ebikya kubanga yali yamanyiira okulondebwa nga tewali amuvuganya. Muzeeyi Hayatou yagibwamu obwesigo olw'obuli yake obungi ku mulembe gwe era nga wakusigala nga anoonyerezebwako akakiiko k'ebyomupiira ku nsonga z'obuli yake nga bamulumiriza kulya nguzi mu kuwa ebitongole bya TV obuyinza okusobola okulaga emipiira gy'empaka z'ensi yonna ku Ssemazinga Africa. Era kigambibwa nti mukulu Hayatou yaweebwa akakadde kamu n'ekitundu $1 ng'enguzi okusobola okulonda ensi ya Qatar okutegeka empaka z'omupiira gw'ensi yonna ez'omwaka gwa 2022. Wabula kigambibwa nti ensi ya Qatar yawa ne mwami Ahmad enguzi okugituusa ku buwanguzi okutwaliza awamu ekisanja kya Hayatou tekibadde kya buli ake bwokka nga mu mwaka gwa 2015 yateekebwako ng'omukulembeze w'ekitongole kya FIFA ow'ekiseera mu kaseera nga kibutukiddwa ebive by'obuli yake era nakakanya embeera era yali musaale nnyo mu kwongera obungi bwa ttiimu za Africa mu mpaka z'omupiira gw'ensi yonna awamu n'okwongera ensimbi mu mpiira gy'empaka ku Ssemazinga Africa. Mwami Issa Hayatou yaweebwa ekirabo kya AFC Diamond of Asia omwaka oguwedde ng'asiimibwa olw'okuyamba mu kutumbula omupiira ku Ssemazinga Asia gye buvudde. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Yala naako gatutuusaako. Debate ya kkooti y'ensi yonna erimu kagiiko nattabula ng'era South Africa yalagidde okukomba ku erima. Bano bagamba eno kkooti tefugira mu mateeka wetudde kweno ensonga y'okulekulira Burundi naye essatimu nga nkuyege. Buli lukya bannamawulire babuzibwawo ng'era yandiba ensonga lwaki South Africa ebyabano ebivuddemu. Abawagira kkooti ya South Africa bagamba guno gwandiba omugendo gwa Africa okuva mu kana akasambattuko. Era Pulezidenti Zuma agamba eno kkooti erimu kyekubiira era amawanga ga Africa ge gatulugunyizibwa. Abakulembeze Abafirika bapapaatikwako emisango gy'okutulugunya bannansi ekireka bano abakulembeze mu
okutigga mwami Zuma ayagala kulekulira kino ekitongole ngera weewandiise mu bbaluwa gye yaweereza ekitongole ky'amawanga amagatte naye nga yeetaaga obuwagizi okuva mu paalamenti y'eggwanga ly'afuga ekitali eky'ensonga yeeyandibwa butaka lino etteeka lijja kuddamu okuyisibwa oluvannyuma lw'okuyambibwako paalamenti kuba emikisa bagirinamu 5 ensi y'amerika nayo teyeegattanga ku kooti y'ensi yonna nga batya abakungu bwabwe okukwatibwa n'okusibwa naye nga bo tebakwatibwangako ngerayo ensonga lwaki eno kooti enzikirira ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya nsigadde nze Ladislike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 goberera engoma